Buterevu mbaniriza ku mukutu guno gwa Resa Sport mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mugubeerako buli lunaku kubanga tuba tubatuusaako ebyemizannyo byonna nga bitambula. So gwe omulimu gwo ky'olina okukola sharinga, subscribinga ku mukutu guno ate oyongere okubeera nga weekuumira mu bumanyi naddala mu mpaka ez'enjawulo mu byemizannyo eby'enjawulo. Olunaku olwaleero ndina abasajja ab'amaanyi ennyo mu mpaka mu ggwanga wano nenga tugenda kuba tutunuulira empaka ez'amasaza ga Buganda. Olwaleero wabaddeyo press conference Emmengo eyo ne balangirira nti final z'empaka ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zigenda kuba ziddamu okuzannyirwa e Namboole. Zaali zasemba okubeera e Namboole mu mwaka gwa 2019 ne zigenda kuba ziddayo nga 2 omwezi ogujja. Ndine Yisa Kimbugwe batyayambadde ono akolera radio eya Chabasa y'omu ku basajja abasinze okugoberera empaka zino ez'amasaza ng'ate side eno ndine Eri Kyeyune Senior naye musajja mugundiivu nnyo mu byemizannyo era empaka ez'amasaza ga Buganda azigoberera bulungi nnyo. Nga ntandise ne Senior Eri Kyeyune, kiki kyoyogera ku mpaka z'amasaza okuddamu okuzannyirwa e Namboole era kitegeeza ki eri omupiira mu Buganda? Mbalamusizza abalabi mwenna, mbaagaliza okusubscribinga. Tolaba bulabi naye teekako katiiki ako. Kijja kutwongerako nnyo n'amaanyi kuba awo amaanyi we gali. Empaka z'amasaza emyaka 5 nga teziri mu kisaawe Namboole, amazima amatuufu gali nti wabaddewo ennyonta ate ndowooza kijjidde mu kaseera akasinga okubeera akatuufu olw'ensonga nti ekisaawe nga baakakimaliriza okukiddaabiriza wewaawo waliwo ebikyabulayo okusinziira ku contract wa UPDF naye kirabika nga we batuukidde okulangirira buli kimu baamaze okukkaanya n'abaddukanya ekisaawe kya Namboole okulaba nga omupiira gwa oluzannyo lw'akamalirizo gugenda mu kisaawe Namboole. Ekisooka mmanyi nti ekisaawe ekyo nga Kyeyune mmanyi kijja kujjula. Ensonga esooka abajja okujja okulaba omupiira guno ebibaleeta byanjawulo. Waliwo abajja okulaba ekisaawe, waliwo abajja okulaba omupiira, waliwo abajja okulaba omutanda. Ndowooza kijja kuba kyakulindirira okuva eri Kamalabyonna okulangirira ddi omutanda lwanaasiima n'alabikako eri Obuganda. Naye ndowooza bingi ebijja okuleeta abantu bano okujja okulaba omupiira guno gw'oluzannyo lw'akamalirizo. Sookoleke ebyokugenda ku kisaawe ebyo Yisa yasinga okubigoberera obulungi naye ebweru w'ekisaawe nga tetunnaba kukiyingira ekisookerwako ndowooza nti abantu bajja kulabika. Ekyogeddwako ekyokuba nti waliwo enteekateeka eyinza okubaawo ey'okuteeka tiketi zino ku mutimbagano gwa Airtel Money buli omu asobola okufuna tiketi. Ndowooza nnyo nti eyo gye tulaga buli wonna world over tickets zitandise okuba nti zibeera za mutimbagano wano na wali buli omu n'asobola okuba nti yeefunira tiketi eyiye ate nga asobola okubeera traced nti ne bwe wabaawo bannabuddu kye bayita tragedy mu mbeera yonna obuzibu okutracinga oba okutuukira ku muntu oyo yabadde mu kisaawe kyanguwa nnyo era ne bw'abanga akubuzeeko nga twagadde kuddayo kunoonyereza kyangu nnyo okulaba nti ono yabadde mu kisaawe oba teyabaddemu. Ekyo kyanguwa nnyo. Ndowooza bana ba Airtel balina ennaku zino kye bazze bakola. Ndowooza bakola ekintu kino ku kivulu kya Chameleone Legend in Gold. Bakoze ekintu kye kimu ku Shiba concert eyabaddeyo ku weekend gye twakakomekereza. So bazze bakola engeri eyo ne access ya tiketi ndowooza ebadde eyanguyira buli omu tojja kusimba layini w'oyagalira. Platforms ezo ekisinga okunyuma nga tovudde na mu kifo zinyuma nnyo nti ekubuulira nti kati tiketi ziweddeyo yenjawulo okusinga okudduka ewa Lwesaabula ku Masengere omubuuzo oba tiketi weeri oba tiketi teriiwo ng'omaze n'okwonoona transport wo. So ndowoozaawo kiri calculated bulungi nnyo oba bakibaze bulungi nnyo okuba nti bateekateeka okuleeta enteekateeka. Kale ngenda kukomawo Yisa gw'omu ku bantu abatambudde kumpi amasaza gonna nakuwulira mu bizinga otambuddeyo ogenze e Buddu ogenze wammwe Butambala. Tusuubira abawagizi okuba nti ennyonta bwe babadde naye era banajja e Namboole. Okuva empaka zino lwezatali kugenda e Namboole mu 2015 kaali kabonero akajjirayo ddala amakulu ag'empaka z'amasaza
nti zaagalwa kuba mu 2015 waliwo okutya okugenda Namboole naye ng'ate ku bisaawe eno amasaza gye gava 18 abantu baali bamaze okulaga nti ebisaawe ebyo babigendako nnyo naye mu 2015 twagenda Namboole Obwakabaka bwagendayo nga bumaze okuzuula nti ebisaawe bino engeri gye bijjula ne fayini ezibadde zibeere wankuluka ezibadde zibeere Nakivubo tewakyamala ate nga Namboole kye kisaawe ekinene ekiriwo we bagendayo wali wakati wa Buddu ne Ssingo ekisaawe kyajjula nnyo era okuva olwo Obwakabaka tebwadda mabega kyokka era wano we tuyinza okwebaliza amasaza Ssingo ne Buddu amasaza ago gayambako n'amasaza amalala oba oli awo agatayina nnyo bantu kati ng'essaawa eno amasaza ago ate nago gataza okufuna abantu kyadde neno gy'olaba kati yabadde n'abantu ewankulu ku jjuuzi wano tiyayina abantu emabega wonna we tuvudde kyadde ono neetuuka n'okutaganamu ebisaawe ebyenjawulo ennyo kubanga eyagala okuzuula wa wali abantu olw'ettutumu ly'empaka zino obadde toyinza butadda Namboole jjukira nti no Namboole abadde mu ggale naye ate ne covid yakosa empaka zino zayimiriramu awo okuva nga 2019 bw'ogambye kati ng'Obwakabaka bukyanoonya munadadde Namboole ne Namboole kati engeri gyali omuggule tewabadde ensonga yonna lwaki empaka zino zibadde teziyinza butaddayo Namboole naddala ng'empaka zino teri mpaka zoyinza kwogerako mu Uganda wano zisinga ttutumu nga zino n'oba otulina liigi ya Uganda toyina mupiira gw'oyinza gw'osibirako olukoba gunaleeta abantu Namboole naye kati empaka z'amasaza ko kabonero akalaga nti abantu balina okujja bw'otunira amasaza agaliwo essaawa eno Buddu yekka ndo yabadde Namboole ng'ageze ku fayino Kyaggwe wabeera wakujja ajja kujja omulundi ogusooka ku fayino Buweekula Namboole abali tannaba kujjayo ajja kujja omulundi ogusooka ne Kyaddondo bw'abazze Namboole ajja kujja omulundi ogusooka akati tolaba nti nno bwe kiba nti Kyaggwe ajja ogusooka Kyaddondo ajja ogusooka Kyaggwe ajja ogusooka ne Buweekula naye nga tuli bamativu kikulagira ddala nti n'empaka zino zibadde zisaana kubeera Namboole naddala nga walabye n'omupiira ogwabadde Kyaggwe nga batuuka ne Buweekula gwabaddeko abantu bangi nnyo naye ebisaawe byaffe olw'okuba nti buli omu aba ayimiridde ku gurawundi y'emu tomanya muwendo naye Namboole akuwa okulaba obulungi ate nga kyekisaawe ekiriwo eky'omutindo ebisaawe ebiriwo byonna tebimala abantu balaba mpaka z'amasaza kale abasajja bonna bagamba nti kituufu ke kadde akatuufu okuddayo e Namboole kuba ffenna tumanyi empaka zino ze zisinga okubeeramu abawagizi njagala tugende ku kisaawe kati ku kisaawe wennyini senior Eric Eyune emipiira gy'eggulo wagira byotya era emikisa gya ttiimu endala gitya okuyitamu Kyaggwe yagenze Kyaggwe ewaka waayo yagobeddewo omupiira Buweekula yemu ku ttiimu zibatatera kukuba mipiira naye Kyaggwe ndoza yalumye n'ogwengulu okugoba omupiira ogwo kiki oyinza okwogera ku mupiira ogwo emikisa gya Kyaggwe giri gitya egya Buweekula giri gitya omanyi Isoyo bwe mba ntambula naye tanyumirwa nnyo ku bya kumwogeza ng'atambula naye aba teyeebase naye nali njagala munyumizeeko emboozi nti sizoni eno oba omwaka guno Buweekula ne Ssingo bajja kuzannya fayino nali nja munyumiza nti Buweekula ne Ssingo bajja kuzannya fayino naye tubadde twogera leero naŋŋamba nti baali mu kkubo limu kati kyali kizibu nnyo okuba nti bonna batuuka ku fayino ayive omu yalituuse omu n'avaako ekirala Isa adda ayogera ku bawagizi omuwendo gwabwe oguzze gweyongera ku kisaawe awo wennyini abawagizi bano bakola enjawulo y'amaanyi nnyo olumu n'essaza ly'olowooza nti linamukko obunafu bwalyo abawagizi bakola enjawulo y'amaanyi ku kisaawe kwennyini olunaku lw'eggulo singa nabadde wakugaba mupiira kantandike n'ogwa Kyaggwe ne Buweekula nabadde ndowooza nti Kyaggwe esobola okuguwangula emu 0 oba okkola amaliri goole 3 ezabadde mupiira saalabye nnyo waawe ziva Kyaggwe ennaku zino z'okuva lwe yava mu kibinja ezannyemu nga ttiimu etetenkanya okulaba nti kijja naye nga tuli mu luzannya lw'akamalirizo y'enkola ya Kyaggwe Buweekula enkola yaabwe kye bayimiriddeko kye baatandika nakyo ndowooza ng'ekyobugagga yali Sekabuuza ne Ibrahim Kirya by'ebyobugagga bye baalina nga batandika season abazannyi nga tonnaba kuboogerako ndowooza we tujjidde okulaba omulenzi Asiimwe najja n'akola ebintu byonna n'akiliikinga mu bintu byonna eno nno olumu ebadde enkola nga y'amasaza naye nga kiyita mu kirabu ya Wakiso Giants season ewedde waaliwo omulenzi eyava eggomba
Kenneth Kimera yakuba goolo ku klabu ku tiimu ya yessaza lya Gomba naye nno abantu no balinga ndowooza abatamugoberedde mu bbanga eryo. Kenneth oyo yagenda yali eyo saidize Kasangati eyo najja kooki Muloni Lukoba n'amufuna n'amuteeka ku tiimu ya Kibuli SS. Ebyokusoma kwendi bikunyumiza mboozi ndala nnyo n'amutwala ne Rwanda eyo mpira gy'amasomero ga secondary. So najja n'akuba amasaza. In fact season eri ey'emabega yakubira e Butambala ng'ali ne kooki Muloni Lukoba. Kati abe Butambala teyabasanyusa bulungi. Gomba n'emutwala naye kooki Muloni Lukoba yali amukiririzaamu nnyo n'anyiiga nnyo ng'asazeewo ogenda e Butambala agenze Gomba. Kati batetenkanya bamujje Gomba bamukomyewo e Butambala kyagaana n'asigala e Gomba n'abonereza buli gwe yali asobodde okusanga. In fact goolo ye ndowooza yasemba mu masaza yagikuba Buddu mu semi-final leg eyasembayo eyali Masaka Recreational Ground kuba yamalamu bannabuddu essuubi lyonna. So najja n'akuba najja ne ku tiimu ya Wakiso Giants season y'emu eyo n'ateeba goolo eziwera 7 paka ku tiimu ya Vipers gyali leero. Nze eyo mwagaliza birungi byerere. Kati Buweekula ku luno ng'oggyeko ekyobugagga ky'abatendesa ababiri Kirya ne Sekabuuza yajjawo ne Asiimwe. Ndowooza n'ebikulayo omuntu oyo ow'enjawulo abantu abangi gwe bayinza okuba nga baali tebalabye tebategedde. Asiimwe najja n'akuba goolo ku tiimu y'essaza lya Buweekula. Ndowooza buli Buweekula lwezannya buli lwe baba bateebye omupiira baali bateebye goolo kyosooka okubuuza Asiimwe yateebye. Kindowooza kyo actually bwe bagamba nti bateebye obuuza Asiimwe yagiteebye. Actually luusi oyinza obuteetaaga kubuuza wabula gwe n'okitwala butwazi mu 20 ye yabateebedde kuba abadde nga mu kifo ekituufu mu budde obutuufu okuwa goolo eyo Buweekula gye yandyetaaze n'agibawa n'abayimirizaawo. Nakati ndowooza goolo ye yebatwala nga balina essuubi erya final. Final yaabwe ndowooza enaabeera ey'okusatu mu bbanga lya myaka nga 12 abatiimu eyo eya Buweekula. So yemu ku final ezisobola okubeera nga bazirowoozaako naye nga balina. So ekyamazima tiimu ya Kyaggwe eyo simanyi oba Buweekula erinamuko ka pressure. Gemu yaabwe yasembye yawaka bakola amali ne tiimu ya Mawokota. Kati simanyi oba babeera ne ka pressure ako. Ninamu endowooza Kyaggwe esobola okugenda e Buweekula nekola enjawulo ku tiimu ya Buddu. Kankomewo Yisa olunaku olw'eggulo kiki oyogera ku mupiira gwa Kyaggwe ne Buweekula era olowooza Buweekula byagaaniddewo ebadde tetera kukubwa kwawe bagikubye omupiira ate Kyaggwe nayo nebanga yagobye ani gwolaba alina emikisa emingi? Ku mupiira kuba naguweereza na butereevu. Kyaggwe kyeyabadde ine ekyenjawulo yabadde ne ba ball players. Ball players abamanyi omupiira bakimanyi nti omuntu asobola okukola ebintu ku mupiira. Buweekula kyeta abadde nakyo era waliwo akaseera we kaatuukidde nga Kyaggwe yesobola okugaba omupiira buli omu afuneko Buweekula kyetasobola kukola nga Buweekula omupiira gukuba bukubi babadde ne system gwe guteeka wali mu box oba banaakwata oba banaakola kikyo kati ne weesanga ne Kyaggwe owedde defendinga bulungi. Omanyi buli muntu wanyweza omupiira gw'obula opponent ate kati omupiira obeera togulina oba tolina ky'oyinza kukola. Nze ndowooza kyabadde ekyenjawulo ennyo era okusinziira ku kyendalabye ku mupiira ogwo Kyaggwe ng'ewangula nze kabadde kabona kunala akalaga nti Kyaggwe egenda kusamba final okujja nga lw'enkyukakyuka endala. Kyaggwe okutuuka wano yajjeemu omuntu wa pediguli asinga Buweekula singa alina ebikopo Buweekula talina. Bw'aba yajjeemu singo yamukuba homanda we mu kibinja ate ono Buweekula bakola draw ewaka neeno kati kuno yamwekubidde ate mu kujjamu singo bwe bakuba singo eKyaggwe gole mu kubwereere bagenda esingo be basooka n'okuteeba singo neno nyagola igolo yayikolaiza ate awo ne bavaamu. Ekyo weevudde okutuuka wano kimufuula okugenda ku final. Kale kirabika abasajja bonna bagamba nti Kyaggwe birakanga ebyawedera. Njagala tudde ku mupiira gwa Buddu ne Kyaddondo yakubiddwa omupiira ewaka. Eri kyebinolooza ekya Kyaddondo kubanga ebadde ekyusakyusa ebisaawe ku luno ezannyidde ku Homsdalen ku luno ezannyidde ku Bethel City leero ezze Wankulukuku kyagikoseza kitya mu mupiira ogwo gwa Buddu? Beka n'alaba yenna ekyamazima nti
emboozi ya Kyaddondo Isoyo yaji abadde agitambudde bulungi ey'okugamba engeri gye bakozeemu kawufube wali abawagizi baffe awatuufu. Kyaddondo eno ndowooza lyali badde essaza 1 erisinga obuvujjirizi erisinga abantu kagamu buli kimu liri kumpi buli kimu kye walirowoozezzaako ne mu 2008 nga bawangula ekikopo kino ndowooza gwe mwaka ogumu kwegye gyasemba balyoke bagobemu abazannyi ba super balina ba Brian Omonyi, Jinga Bido, Dan Serunkuuma, balina abasambi bangi tiimu yali mpitirivu nnyo naye obudde obwo omwami Frank Kyazoe yazanyirako KCCA kati RDC wekasanga tyeyo simanyi oba yavaayo ebyobufuzi bintabulamu olumu kati simanyi oba ekifo kye kyabyabufuzi oba tekiniko bintabulamu obunu naye kale kasita mmanyi nti abaddeko mu bifo ebifaananako bwe bityo naye kyenkana tiimu yagyekwatira yekka bw'ati Frank Kyazoe okutuuka bwe yatuuka n'olwaleero Iso yajja kumpabulamu ndowooza bw'obanga towulidde nnyo linnya Simbwa Khalid oyinza okulwawo okuwulira amannya amalala sigamba nti aliyo yekka naye Simbwa Khalid bw'oba tomuwulidde ku ttiimu ya Kyaddondo oyinza okulwawo mwaka guno oyinza okulwawo okuwulira erinnya eddala ekyennaku nti oyinza okuba nga oliwulidde mwaka guno ogujja nga kijja kwetaagisa omuntu omulala ku mupiira gwe baazannye era ne bwe walimbuuzizza nga n'omupiira tegunnabaawo nadde nja kugamba nti bagenda kuba Buddu egoolo 2-0 oba 1 nti Kyaddondo yawangula ne bwe walimbuuzizza omupiira tegunnabaawo era omupiira nagulabye leeti naguyingidde leeti naye nasoose ne neebuuza kye nasanzeewo Buddu lwaki ekulembedde omupiira nga ndaba kiringa kyamagero ge mazima amatuufu but it was that true nti Buddu yabadde ekulembedde omupiira naye ekisooka Iso yamanyi mu mboozi zange ez'ebbali ne mugamba Kyaddondo olunaku lwena yayina philosophy owuwe mulala naye nze owange Kyaddondo olunaku lwerikeera ku makya nekkiriza nti Buddu tebabba bayina gyekubira ku kisaawe bajja kuba Buddu goolo ezimenya amateeka kugamba bajja mu kisaawe nga bagamba ono agenda tubba baba ba predetermines omupiira nga teguli ate ku saidi yaabwe omanyi olw'okupredetermininga omupiira oba okufuna ekirowoozo noga beeka oyo mukuba gwe n'okyeteeka mu kinze kati nga kyeyo ne beeka mukuba ekyo kyo kirala naye ekyokujja ngamba beeka ajja kunziba ekyo nakyo kirala kakati kyekizibu Kyaddondo kyejja nakyo mu kisaawe ku mupiira gwa Buddu lowoozamu emipiira emirala engeri gyegikuttemu nga tezannya Buddu otandika okugerageranya n'egya Buddu nti mu seasons 2 kati bakazanya emipiira actually tubale emipiira egy'ekibinja 2 season ewedde n'ogwa quarter final gumu ogwe balema okudda e Buddu egy'esatu kati season eno era bakazanya 3 gy'emipiira 6 di Kyaddondo yawangudde Buddu ne buli lwe bavaayo bakaayana Buddu yatubbye Buddu egenda tubba Buddu okitegeera ku kisaawe ekyamazima Kyaddondo ekyalemye okumala ensonga zaayo naye Buddu nze nnyumirwa nnyo olunaku lwe ngenda okulaba ng'omupiira gugenda kuggwera ku kisaawe Kyaddondo Buddu gugwere ku kisaawe era olunaku lwe gugwera ku kisaawe kati ate yo Buddu ejja negumalira ku kisaawe ebirala byonna bisobola okubeera ebibyo Buddu byonna bikibya naye yo Buddu ejja negumalira ku kisaawe kati bazze ne issue ndowooza bana Buddu gye nawuliddeko ey'okuba nti naye lwaki tebatulese mu budde ne tufiiringa ekisaawe ky'ewankulukuku naye baagitadde ku mabbali ne bagamba oyo Kyaddondo tumusobola tumukubira wano nze kinkaluubiriza nnyo Beka Lumungi akunyumiza omulenze yasinganga okunyiiza yali asomera Bukoye eyo nga butugenda mu mpaka za umeya nga ye bw'aba afuna omupiira ayina enkola eri yayogeranga bigambo bya Lusoga ng'agamba omuntu nti mpa omupiira ono tayidi mupiira kakati ekigambo ekyo namukwano gwe bamuyitanga Paulo akola mu National Medical Stores Entebbe namugambanga nti mulye nga mukuba bukubi n'avaamu kubanga omuntu watandika okujogerawo nga naawe woolyawo eyebeera mbi omulala ndoze yakozesanga ekigambo ekyo ekyejjoogo ekyo bamuyitanga Ibrahim Buwembo nga asaba omupiira naga ono taliiwo mpa omupiira
kati yenkola ya Buddu gye yagala okozesa ku Kyaddondo buli we musanga tayidi mupiira taliiwo yenkola eriwo kyekibi kale era ate senior Eriche yune Yisa ddala Kyaddondo teriiwo eri ayina ensonga gyayogeddeko Kyaddondo yandibadde esinga obuvujjirizi naye Kaggo Magandazi ekitibwa Magandazi aliko ensonga eyo yagyogerako mu lukiiko lw'abamasaza n'agamba owekitibwa Katikkiro Kyaddondo eno obuzibu bw'ensanze mu kuŋŋanya ssente ziddukanya ttiimu y'essaza buli wentuuka Pookino yakava wano gundi yakava wano bannakyaddondo abbo weebali osegedde nti naffe abali wano tuli Kyaddondo naye buli omu alina gye yava Pookino wajja eri mangu nnyo ng'amuwa ssente ayinza kuwa Kaggo Katambala bwajja nga nange muwa ontegedde kakati awo Kyaddondo y'ensonga y'ensimbi gye njagala okusigira eri nti obuvujjirizi bw'abasajja abo aba Kyaddondo za bwebwo ate nga n'ebizimbe byolaba e Kampala wano amannya agaliko siga bannakyaddondo balina gye bavudde awo basomozebwa nnyo mu nsonga ez'ebyensimbi naye Kyaddondo ku kisaawe Buddu mu kwetegekera season egula buli musambi gwerowooza nti yabadde omulungi mu ssaza eryo era n'Ekyaddondo eyo yagulayo mu Kyaddondo kyokka ate ne weesanga nga Buddu abasambi abalemeddwa e Buddu ate Kyaddondo beetutte kapiteeni oyo owa Kyaddondo ye Kiza yabadde Buddu omupiira ne gumulema ne bamugoba Kyaddondo bwe yalese newe oba kapiteeni ndowooza kati oweeyinga olaba oli yaguze basinga era nakinyonyola abantu nti okutandika kwa Buddu kuno okubi kuyinzika okuba nga abasambi bano tebannavaamu ekyo kibasuubira naye we banavaamu kibasuubira bayinza okuba ab'obulabe essaawa eno kyekiriwo pediguri Buddu yabadde egirina ate n'abawagizi ku kisaawe gwakyazizza ne bakusinga abawagizi osegedde omutendesi Simon Dungu tumumanyiya champion 2017 ate Dungu oyo omwetegereza ennyo engeri gy'abadde akolamu emirimu gye abadde masaza abadde ne singa awo singa eyo emabega awo wonna ebyensimbi bigitawaanyiza nnyo naye ng'olaba Dungu agezaako okutetenkanya singa ebeewo naye mu covid yakwata mawugole eyo n'agita kukota fayino mutendesi gw'otayinza kubuusa maaso ate amanyi n'ebitone ebyabasambi nze ndowooza kyabadde kiwanya Buddu enkizo kale njagala tumalirize n'endooza amaswaza ana agakyaliko mu mpaka zino essaza lya Buddu lyokka lye lyatuuka ku semifayino omwaka oguwedde abalala bajja buzzi mu bigambo kimu bibiri bisatu njagala eri nga tumaliza ompaga osuubira okuwangula ekikopo nzire waayisa ate tugende ekisooka Beka kankubuleyo ekirala nti amasaza gano enkola yaago Iso yabadde ayogera ku kochi Dungu oyo Dungu oyo olumu yeetaagamu akadde akatali ka pressure bw'okamuwanga n'ebikola weebiri Dungu asobola okukolera bw'ojjukira bwe twali tutandika season waliyo amaloboozi agaavanga e Buddu nti waliyo ettundutundu ly'abasambi Dungu lyataalinamu mukono mu kuleeta naye Isa akugambye nti abalungi Buddu beekola ki kakati bwe baba nga baali balungi naye nga teyabalinaamu mukono kimulekera enkizo okusigala nga asobola obakozesa ebyenjawulo ne basigala nga balina ekirala bannange lwakuba nti amasaza abamu balabika tebannagawa kafiiru kakuba nti kenjawulo yaago ngaggo naye tukkirizaganye waliwo amasaza agamu Buddu mweri Singo mweri amazima ng'okwambala omujozi gw'e Buddu ku mubiri guzitowa okwambala omujozi gwe Singo ogwo omweru ku mubiri omusambi yenna gumuzitoowerera nga tonnayogera ssente mmeka ze bakuwadde buli woga nti nasayinize ne Singo oba Buddu abakubanja bajja kkeera ku mulyango bamanyi wafunye ssente kyekisookerwako naye mu byonna Beka Buddu saagala gijjako mukisa guwangula kikopo newankubadde enkola ya Kyaggwe n'okulafuubana kwe balafuubanyeemu ekyamazima baba be batuuse ku luzannya olw'akamalirizo nina essuubi bajja kuteekawo okuvuganya okw'amaanyi kale Yisa ani gw'osuubira ndabyagiraagira ati ndabyagiraagira ati naye ani gw'osuubira agenda okuwangula ekikopo eky'omwaka guno kizibu nnyo ttiimu okuwangula ekikopo ku debyo omulundi gwayo ogusoose nejja omanyi Namboole
eringa omujozi oli gwayogeddeko Namboole okuyingira obuyingiza awo abasambi abapya tiimu empya kintu kizito kyaggwe esobola okujja nga bwezzi naye neetuuka Namboole engeri gye batabaddeewo ekyo kyokka negamba tulidde omulala buweekula gye mbadde njagala okuwamu ku nkizo eyinza okuwa Buddu obuzibu omanyi ffena tukkanya Buddu eri ku fayino tukanya ezo golo 3 nyingi omusajja akulumbira waka ate Masaka teri yavuddeyo kakati omuntu yandibadde ku Buddu obuzibu yandibadde ono buweekula kubanga buweekula alina abasambi ababadde mu mpaka zino ne Buddu ono baalina ate nga n'abatendesa abo ba Felix nabo babadde mu mpaka zino nga Ddunga bwabaddemu naye Kyaggwe ono alina abasambi abapya abamu tetubamanyina bamanya nalabye kati ng'omwana David Mugalu mulungi naye mu mpaka mupya abasambi abasinga bapya ate nga bakadde obalaba nga ate sikweyimiridde nnyo ttiimu ono mutono naye yazze mulundi gusooka ajja atendeke mu mpaka zino ez'amasaza kakati awo enkizo nange ninza okugiwaamu ku Buddu kubanga ate abadde nayo nnyo Namboole abaddeyo nnyo ekisaawe nze sisuubirawo wano ssaza nga Buddu esamba fayino desobola kusinza Buddu bantu awo nawo n'omuwawo n'enkizo abantu baanaaleeta bamuwa enkizo n'omutendesi Simon Dungu n'abasambi bali betugambye bagula abalungi nange muwe enkizo naye ayinza omuwa obuzibu ku kikopo nze ndowooza ate yandibadde buweekula si Kyaggwe kale bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero sajja bonna baleka bakkiriziganya nti Buddu eno ey'omwaka guno eyinza okuwangula ekikopo naye tugenda kulinda nga 2 Novemba Namboole bwe tujja okulaba abasajja baali batuufu oba bakyamuze sijja bawa birowoozo wabula nze nja kujajinga bano bwe tutyo bwe tutambudde just njagala mbagambe nti musubscribinge ku mukutu guno gwa Resa Sport ate musharinge mu commentinge mutwe feedback naffe tujja kubaawo okubatereza